agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo genjagala okubanga nkuwa essaawa eno yennyini si birungi eri General Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame ne bannaabwe abalina endowooza y'emu. Jjukira emabegakaawo twakuwa amawulire ng'abakulu bano kyamanyibwa oba kyazuulwa nga be bayambako akabinja k'abayeekera akamanyiddwa nga aka M23 akali mu kulwanira mu ggwanga erya DRC erikulemberwa omukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi. Emabegakaawo Joe Biden akulembera eggwanga erya United States of America yalabibwako mu ggwanga erya Angola nga basisinkanye n'omukulembeze w'eggwanga erya Congo. Era ensisinkano eyo ebimu ku bintu ebyavaayo byeraliikiriza abakulu abakulembera amawanga naddala agali mu East Africa. Kakati olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 23 omwezi gwa Desemba omwaka 2024 amawulire gafulumye nga galaga nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo amagye ag'ekibiina ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations mu kye bayita United Nations Peacekeeping Body ejje erya kitongole ky'amawanga amagatte eriri mu ggwanga erya Congo mu kukuuma emirembe naddala nga bayambako gavumenti ya Felix Tshisekedi okulaba nga asesebbula akabinja aka M23. Amawulire gano njagala kubeera nga ngakuwa obeere ng'ate ogafuna bulungi nnyo. Wetwogerera ababadde basubira jjukira babegakaawo twakuwa amawulire ng'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yakola tweet emu n'ategeeza nti ye n'ejje lyakulembera eya UPDF bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga amagye g'eggwanga erya United Kingdom gava oba nga gafuluma eggwanga erya DRC bo nga baagala basigaleyo bokka. Kakati ate olunaku olwajjo ne nkuwaata amawulire amalala era ng'amawulire gano gagenze okuvaayo ng'ejje ly'eggwanga erya Uganda nga lyenyigira oba nga kyazuuse okusinziira ku reports nga kyazuuse nti ejje ly'eggwanga erya Uganda libadde lyenyigira mu kubba golodi n'ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusinziira ku mukutu gw'amawulire gwe nakuwadde ogumanyiddwa nga The East African. Amawulire gano genjagala okubeera ng'ate ogattagatta. Kakati olunaku olwaleero ekibiina oba ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations kisazeewo amagye gaabwe gasigalireyo ddala mu ggwanga erya DRC. Jjukira emabegakaawo nkugambye omukulu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akola tweet nti by January ng'ennaku z'omwezi 25 omwaka gwa 2025 bagenda kukola ekisoboka okulaba nga amagye g'amawanga ago gafuluma eggwanga erya DRC nti bo munnange baagala babeere nga basigalayo bokka. Kakati wuliriza okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Daily Monitor official website yaabwe nga bagamba United Nations extends Congo Peacekeeping Mission. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN kyongezaayo mission yaakyo mu ggwanga erya DRC. Jjukira essaawa yonna mission eno ebadde eggwako era abakulu bano babadde essaawa yonna bafuluma eggwanga erya DRC babeere ng'ate balirekera amagye agali okumpi amagye omuli aga East Africa amawanga nga Kenya, amawanga nga Rwanda, amawanga nga Uganda. Naye nga bwe nkugambye kyazuulwa era ne mawulire gennakuwadde olunaku olwajjo ng'ejje ly'eggwanga erya Uganda liri eri mu kifo ky'okulwana okukuba aba M23 nga kimanyiddwa era kyazuuliddwa okusinziira ku reports ez'enjawulo nti bo munnange beenyigira mu kubba golodi n'ebyobugagga ebirala. Kati wetwogerera ejje ly'amawanga amagatte ekitongole ky'amawanga amagatte ejje lyekyasindika bagenda kubanga bongerayo era si baakuvaayo wetwogerera newankubadde nga Muhoozi Kainerugaba yavaayo mabegakaawo n'atiisatiisa era n'ategeeza nti abakulu twagala mubeere nga mufuluma eggwanga erya DRC tubeere nga tusigalayo ffekka. Kakati wetwogerera nga biwanvuyeemu era bikyuseemu gwampuliriza. Wetwogerera ng'ekitongole ky'amawanga amagatte kivuddeyo ne kitegeeza nti buno si bwe budde era tugenda kusigalayo mu ggwanga erya Congo tugoberere embeera nga bw'enaatambula tulabe ddala kiki ekigenda mu maaso, mission ki ezigenda mu maaso sayidi awo. Kakati gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. Kakati wuliriza wano nga bagamba nti the United Nations Security Council voted to extend the mandate for a long-running UN peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo for another year on Friday, further delaying an agreement to withdraw from conflict-torn eastern provinces. Ekitongole ky'amawanga amagatte mu lukiiko lwe baatuula ku Friday olwaleero lwa Monday, olukiiko lwatuula lwakutaano. Mu lukiiko olwo baalonda ababaka abasinga obungi oba abakungu abasinga obungi mu kitongole ky'amawanga amagatte ne bakkaanya era ne basalawo nti okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya amagye gaffe leka gasigaleyo ejje ery'ekitongole ky'amawanga amagatte leka gasigaleyo mu ggwanga erya DRC olw'embeera eyinza okuba nga egenda mu maaso. Endagaano y'okubeera nga bali mu ggwanga erya Congo
ebadde eggwako essaawa yonna wabula kati bano basazeewo tugira tulindako. The Congolese government has previously pushed for a force known as MONUSCO to leave, but a note to the Security Council by Congo's mission to the United Nations in the New York shows that Kinshasa asked for the operation to be renewed. Wano nno balaga eggwanga lya Congo lye lyasabye okubeera nga kino kibeera bwe kitiyo okusinziira ku mukutu gwendi mu kugamba. Wano nga bagamba the renewal means nearly 11,000 peacekeepers will continue their deployment until at least December 2025, remaining a key part of security operations in mineral-rich eastern Congo, while many rebel groups fight over territory and resources. Nti kitegeeza singa amagye gano gaba gakusigalayo mu ggwanga erya DRC, amagye agali wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte oba w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN, kigambibwa nti singa gasigalayo, kigambibwa nti amagye agakunukkiriza oba abajaasi abakunukkiriza mu mutwalo omulamba mu 1,000 bagenda kusigala nga bakyali mu ggwanga erya Congo era nga bakyatwala mu maaso ensonga z'ekitongole ekyo okulaba nga bakuuma emirembe okutuusa mu Desemba ow'omwaka gwa 2025, era nga kigambibwa nti bagenda kusigala nga bamaanyi nnyo era nga bali paati nnene nnyo, balina paati nnene nnyo gye bazannya naddala mu bitundu ebijjudde ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira wano njagala oddeko Kemabega ofumiitirize era olowooze ku nsonga gye nakuwadde olunaku olwajjo ng'eggye ly'eggwanga erya Uganda ripooti yafulumye ng'eraga nti eggye erya UPDF, Uganda People's Defence Forces, mbu munnange bo mu kifo ky'okugenda okulwanirira emirembe, ripooti yafulumye ng'eraga nti bo bali eyo beegiriisa kubba golodi n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka mu ggwanga erya Congo. Naye nga jjukira mabegakaawo myaka si mingi ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations nga kiyita mu kkooti y'ensi yonna eya International Criminal Court basala omusango nti eggwanga lya Uganda babba golodi mungi nnyo, babba embaawo nnyingi nnyo era ne batusalira okusasula akatabali kakalamba n'obuwumbi 200 akatabali kakalamba n'obuwumbi 1.2 trillion Ugandan shillings, nga sente ezo eggwanga lya Uganda liziina okusasula nga basasula eggwanga erya DRC. Kakati we twogerera report eyo yafulumye neba nga ate yayongedde okubeera ng'erabisa eggye ly'eggwanga erya Uganda. Kati we twogerera ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations eggye eryegattira mu kitongole kino bategeezezza si baakuva mu ggwanga erya Congo. Olowooza ekigendererwa kiyinza kubanga ki? Kulemesa bano abayinza okuba bagambibwa okubeera nti babaddeyo nga babba bubbi golodi, oba waliwo ebigendererwa ebirala by'oyinza okuba ng'oyogerako? Genda mu comment section teekamu obubaka ombuulire ensonga nga gwe bw'ogiraba tubeere ng'ate tutambula ffenna. Weebale kubanga okyagoberera katuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.